Eriyo abantu emabegako ababadde bajja banyigira nga mbalaba mu komenti omwo nga bagamba amawulire gonna gootuwa ku ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala nga galaga nti Kagame ali mu kadde kaakati abaga ga bulimba. Ne mbagamba nedda, it will only be a matter of time bwe mulitegeerera nti bino ebintu bye tubadde tujja twogerako era tuyimbirira mujja kunnyonnyoka bulungi nnyo nti bya ddala era bye tulimu revolution etambula nga bwe twagibala. Olunaku lwaleero we bukeeredde ng'omukulu Donald J. Trump alagidde amagye aga Uganda aga UPDF gaamuke ebibira bya Democratic Republic of Congo. Njagala ojjukire nti UPDF eyina record n'eggwanga eryo erya Democratic Republic of Congo nti mu mwaka wakati wa 2000 ne 2024 baagenda ne babaako ebyobugagga ebya DR Congo bye babba, tebaatwala bitwale wabula babba bibbe, era nga naguno gwaka gwe Munnayuganda lye yatuwulira buli mwaka budget efuluma mu parliament kubaako omutemwa ogulina okuweebwa gavumenti ya Democratic Republic of Congo, kubanga Uganda gwagikka mu vi nti UPDF yagenda mu Congo nebbayo embaawo kugatta ne gold oyo atannaba kubeera nga gwe Munnayuganda bakuwa accountability kuwa gye yalaga ani yamubba era baamubbira ki, byonna tebinnategeerekeka na guno gwaka, naye nga buli mwaka oliwo ebbanja. Njagala era tujjukire nti emabegako ebbanga eritali ddene emabega mubadde mulaba mutabani wa mwami Tibahabura nga komanda ow'amagye oba ow'eggye lya UPDF ng'ajja yeewera nkolokooto ng'alaganga bw'agenda okulaga eryanyi mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Era wakati mu kulaga eryanyi lino mubadde mujja muwulira bannamagye baffe abadde bajja bafiirwa obulamu bwabwe mu ggwanga lino erya Congo, newankubadde ng'era tewabaddeewo mission ntongole gye baagenda kukola okuggyako eri gye twategeerako eya Operation Shujaa. Gwali mwaka gwa 2023 UPDF we yali egendedde under the East African Community nga baagenda n'amagye ga Burundi, nga baagenda n'amagye g'e Kenya kwogatta n'eggye eryawano eryaffe n'agamawanga amalala agali mu mukago gwe gumu. Naye waliwo okwemulugunya era kuva ku ggye erya Kenya nti enkolagana eyaliwo wakati wa UPDF ne M23 yali ya muggundu, era nga bwe bambala leeya kikkaluubirira okwawula owa UPDF n'owa M23 mu DR Congo omwo. Era ne UPDF we yakutte ekkubo n'eyolekera ebitundu bya Goma ebbanga eritali ddene mabega bannamagye 1000 baayungulwa era mwabiraba ku mikutu nga babitimbayo mutabani wa mwami Tibahabura nga yeewera nkolokooto, wabula wakati mu kweweera okutwala y'amagye ekinnuma ennyo nti tebatuwa feedback ku ngeri olutalo gye luba lutambudde, nti emirundi gyonna tukoma kuwulira nti amagye gaffe gatwalibbwayo naye bwe tufiirwayo omu awo update weekoma kubikwatagana n'amagye gaffe agali mu mawanga yonna gye tugenda okuuma obutebenkevu ewaba wali entalo. Mubadde mukimanyi nti okuva lwe twafiirwa abantu baffe mu nkambi y'e Bulomare e Mogadishu, eggye lya UPDF teriddangamu kutuwa update ku bantu abo abaafa 54 nga bwe baba tugamba wano, naye nga baafa 120 according to African Union eyabatwalayo ku mission eyo. Abange mubadde mukimanyi nti naguno gwaka mu kibuga Mogadishu omwo mukyalimu bannamagye baffe era aba UPDF, naye mpawa tuwa update ku bannamagye bano abali mu nkambi oba y'e Bulomare oba nkambi yonna eryawo mu kibuga Mogadishu nga bonna bava wano mu Uganda, naye nga Munnayuganda tomanyi n'amagye gaffe gye gaagenda. Kyekimu era ekyakolebwa wano mu ggwanga erituli ku mulirwano, baayungula amagye gaffe ne bagatwalayo without any information even from parliament. Parliament yategeera bajja gigamba nti twetaagayo obukadde 100 obuwumbi 100 butuyambeko mu kufandinga n'okuvujjirira olutalo oluli mu ggwanga erituli ku mulirwano mu kibuga Juba. N'obagamba temulina kye mulya, mugaba mmere, munaagaba kye mutalina, ne mwewola okulabika nti abalala babeera happy naye nga mmwe wano mukaaba. Kakati nno bino nno we twogerera Mukama ateranga n'atuyamba n'atuleetera Donald J. Trump. Gwe nange ali eyampulira nkiwa wali weeraliikiridde mu kujja kwa Trump. Ogamba Trump ono Uganda agenda giteeka mu matigga, Trump ono agenda owagira nakyemalira
naye wakati awo ndi omu ku baabagamba ne ŋŋamba nti Trump ono engeri gye kiri nti olutalo lwe lwali mu kulwana lwakulabika nti akuuma ekitiibwa n'amaanyi ga ddoola. Mwami Tibahabulwa tagenda kuwoomerwa myaka gino Trump gy'agenda kukulemberera ggwanga lya Amerika. Lwaki? Nti Mwami Tibahabulwa yayingira omukago ogwa Russia, India, China, ate nga omukago guno tegumwamwaganya kwongera kuwa kitiibwa bakingimeka be kubanga byonna bye yali afuna mu Amerika yali olwo adaivatingiddwa ng'abifuna mu Russia, ng'abifuna mu India, ng'abifuna mu China. Nti buli weyeetaaganga product yonna yagendanga China. Buli weyabeeredde ng'alina kye yeetaaga ekya tekinologiya yagendanga Buyindi. Buli weyabaddeyo ng'alina kye yeetaaga eby'emmundu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omukulu ono yagendanga Russia. Era kyemuva mulaba nga UPDF etendekebwa ba Russia. Kyemuva mulaba ng'olwaleero buli nnyonyi yonna gye tuyina wano nkola ya mu Russia. Kababeera abo abatambula ne bajeneraali ab'enjawulo abalinyira mu nnyonyi, abatambulira mu helikopita, njagala ogenda era abavuga chopa wano mu Uganda ojja kubalaba nti ba Russia. Naye ng'edda baalinga b'Amerika. Ndi muntu ava ku luguudo oludde Namunkekeera Kapeeka, nalabanga badelegate okuva oba abatendeka amagye ga Uganda nga b'Amerika emyaka nga 5 emabega. Kati wenjogerera abayitawo baba ba Russia. Kikulaga ki? Nti Mwami Tibahabulwa yali yefudde kyewaggula oba yafuuka kyewaggula ku bakingimeka be. Kati Donald Trump bino byali mukola okumwabya n'alaga obuyambi obubadde bumuweebwa wakati nga n'obumu abadde abwegaana, wakati ng'obulala abadde abujweteka ku Kyagulanyi, ayongera kumwabya kubanga naye yaggula olutalo lw'okunaabuula ddoola. Era leero mu meeting gye baatuula njagala mujjukire abakungu oba badelegate abaava mu Amerika ababiri okujja wano mu Uganda abaabuna amawanga agatwetoolodde omwali Congo, omwali Kenya ne Rwanda, bavaawo bawadde ebiragiro ebikakali. Mutabani wa Mwami Tibahabulwa n'ayita ku mukutu gwe n'agamba nti ku biragiro bya kitange General Yoweri Kaguta Tibahabulwa ng'agambiddwa Donald J. Trump mbu mukyezi munne agenda kujjayo amagye era tagenda kukola bulumbaganyi ku kibuga ekimanyikiddwa nga Kisangani kyali ateekateeka okuyiwamu amagye ekya DR Congo. Lwaki bino byali bwe bityo? Byatandikanga eby'olubalaato, byatandukanga eby'olwali. Kati wetwogerera embeera eyongedde okaluba, embeera eyongedde ogagira Mwami Tibahabulwa. Bamulagidde mu nnaku mbale abeere ng'akutte eggye lya UPDF lyonna, ne bw'abeerayo omuntu omu nga munnamagye mu UPDF ng'alina mission gy'abadde yagenda okukola mu DR Congo, abeere ng'akomawo wano ku butaka bunnambiro effective immediately. Bino biragiro bivudde wa Trump. Ekitali ekyo agenda kubeera nga nnyonnyoka, ekinaava mu y'ebiraka y'anaamanya. Njagala bino nabyo obigatte ku by'omanyi. Belgium yayiwa amagye 4, bannamagye 4 mu ggwanga lya Congo. Naye nga lwaki Belgium yayungula amagye nga tolutalo luno yali eraga nti teruliimu? Lwa Rwanda kugijoogana kugimanyiira. Kagame we yalagira Ababirigi babeere nga bafuluma eggwanga lya Rwanda mu nnaku 2. Kati nabo bafuna omuwaatwa oba oluwenda we baddiramu okukuba Kagame, balina kuyita wa mu DR Congo. Ebintu ebimu tuteekemu logiki. Balina kuyita mu Congo kubanga eri yabagoba. Era njagala gwe weeraliikirire, gwali eyo ng'owagira Mwami Tibahabulwa ne Mwami Kagame, njagala weeraliikirire ku lunaku olukulu nga luno tofuna omwaganya yadde okujaganyaamu yadde okunywa kabbiya, kubanga amawulire nga gano tegagenda kuwoomera ku lunaku nga luno olukulu. Kati ekyo nga kiri awo, UPDF bw'emala oggobwa mu bibira bya DR Congo, jjukira yebadde eyambako M23 ne RDF. RDF ennaku 2 emabega nayo yafubutulwa officially. Ebimu ku biragiro omukulu Trump bye yawa oluvannyuma lwa ddiiru gye yakola ne gavumenti ya Congo, yalagira amagye gonna aga Rwanda gaamuke ebibira bya Congo bunnambiro. N'alagira omukulu Kagame abuulirire M23 bw'ebanga eyina engeri yonna nga balinamu ku bwongo oba akatoola ennaku mbale
babeere nga bavudde mu ggwanga lino erya Congo tetumanyi waje banadda kubanga ne Rwanda tabaagalayo yali enteekateeka ye yakulabika nti yeeyongera okuwamba Congo ekitundu ekimu ekya Congo akigatte ku Rwanda naddala Goma Bukavu kubanga ebyo ebitundu birimu ebyobugagga eby'omuttaka ebitagambika kyova olabanga airport eya Kivumu airport eya Kavumu agyetaagira ddala airport eyo eri mu kifo ekiri strategically located nti wabaawo emmaali yonna evudde Goma bwabaawo emmaali yonna evudde mu Bukavu wane Kavumu emmaali eyo weeyita neeyolekera yonna gyebeteeka okugenda naddala e Rwanda kubanga eyo airfield yemu ku bifo ebiri ewantu ewalungi naddala ng'ogenda e Rwanda oba ng'olina ebitundu byagala ogendamu awo mu DR Congo nnene ebitagambika bwe tugeraageranya Congo eno n'aligambye nti erimu bu Uganda nga 5 Congo obunene bwayo n'aligambye nti erimu bu Uganda nga 5 lwaki Congo eno erina ebibuga ng'ebibuga kumpi bibula kwenkana Uganda Congo nnene ebitagambika ate ng'eri rich mu byobugagga eby'omuttaka kati Omumerika yakubye gudigudde ng'omukunja aliraanye limbo n'agamba sha bwe nnyingira mineral deal weno ne DR Congo emmaali yange jjukira olwedde balina olutalo n'Omuchina kati byonna Omuchina byabadde atikka ne bigenda mu Amerika Trump bye yataddeko 184 ebitundu 184 ku buli 100 gwe musolo Trump gwe yatadde ku mmaali yonna eve China okuyingira Amerika kati n'Omuchina n'agamba totulabanga naffe tulagidde buli mmaali yammwe ebadde eveeyo ng'ejjeeno erekeraawo bunnambiro wabeerawo oda yonna kebeere ya nnyonyi era kampuni ya Boeing yafiiriddwa nnyo kuba bonna abaabadde bakola oda mu Boeing baalagidde oda eyo ebeere ng'eggyibwawo completely gavumenti erina ready okubeera ng'ecompensating omuntu yenna eyabadde yakola oda mu Boeing gavumenti ya China olutalo luno lwayingiddemu abanene bino byabanene kati bano bakagame bano bamwami tibahabulwa balabika tebannabirengera nti olutalo lwayingiddemu abanene kati gwe Munnayuganda advantage y'oba okufunamuuko kwe kuliwa otutta akabanga oyagala obwannakyemalira buggwe mu Uganda ani nnakyemalira gwe tulina ye mwami tibahabulwa kati leero mwami tibahabulwa abadde enteekateeka ye yakuddukira wa Kagame ng'alina obwetaavu kyova olaba UPDF yakola endagaano ne RDF era ne batuuka n'okulangirira nti bagenda tandika okutrainingibwa awamu naye ng'ani abatendeka ye mu Russia kati bw'abanga olwaleero Trump akuyambako mu lutalo luno olw'okulabika nti anafuya nnakyemalira ng'amugamba mu Congo eno obadde oyagalayo ki nti mbadde nnyambako kukuuma naye nga ddala obadde oyambako okukuuma obadde obba gold nakubba mbaawo kati nkugobye mu Congo vaayo genda kati obugagga bwabadde afuna mu ggwanga lya Congo baba babugyewo njagala ojjukire nti era ne munywanyi wooli Kagame abadde avugirira M23 nga bwe kigambibwa abadde obuyambi bwafuna abujja mu maali eno gy'abadde atunda eri EU bwe banga EU yajjawo endagaano eyo kati Kagame aba talina gy'atunda maali eyo ne bw'aba agirina mu bungi kyova olaba nga kati M23 etagala olutalo lugituddemu kyova olaba M23 kati n'ebibuga bye yali yawamba nga Goma Bukavu bigenda bigivamu 5 olwaki eyali avujjirira kati yayavuwala omugagga obwavu bumuluma kubanga omugagga yeefuula kyewaggula ne yeeyita ow'ekitalo naye nga yeerabidde nti waliyo akatale k'atalina kutta yatta akatale ka EU yatta akatale ka UK natta akatale ka America natta akatale k'Ababirigi an attack on any European country will be an attack on every country in Europe ekyo Kagame kyeyeerabira era ne mwami tibahabulwa kati leero bino byali mu kubonaabona ali mu kubonaabona kubanga yalaga obwakyewaggula eri gavumenti ya UK lwe yalaga obwakyewaggula ng'oggyeko ebigambo bye yayogeranga emabega nti tabeetaaga obwakyewaggula yeeyongera okubulaga nga lumu Januari w'omwaka 2025 bwe yayingira omukago gwa buriiki ne bamanya nti byabadde ayogera bitadde mu nkola luli baali babiyita bya lubalaato era gwe amanye ebyafaayo abadde agenderera akalulu 2021 we twalonda nga 14 Januari UK kimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine yawangula America kimanyi bulungi nnyo nti Bobi Wine yawangula baali balina all the potential okulabika nti akalulu ako balagira kaddemu kubanga be bakafandinga
eri ababadde batakimanyi nti amawanga gano agaba kyeruppe ge gavujjirira akalulu kaffe wano e Uganda. Eri ababadde batannakitegeera era ne bempulira abagoogera mu nkuubo wano eno mbw ate gavumenti ya Uganda egenda kujjawo biki okulonda kubanga akalulu ate tebalina funding. Tebalina funding nga bali mu ggabo 5,000. Tebalina funding olwaleero nga bali mu kwonoona bukadde na bukadde twala amagye bwe lwa Uganda gakuumaani nga galemeddwa okuuma bannayuganda. Kikulaga kigwale atuwulira gwe tolina kweraliikirira. Abaali bakirimaanyi ba mwami tibahabulwa baamuggyako omukono ne bamugamba ffe tuveeko. Engeri gye kiri nti kati naawe otukubye omugongo naffe katugukukube. By'obadde otujjamu olekeraawo bitujjamu. By'obadde otujjako olekeraawo bitujjako. Kati mwami tibahabulwa ali awo mu bbanga tamanyi kiddako. Kati ate ne Kongo gy'abadde abba emaali nayo bamugobye. Ne Kongo gy'abadde abba emaali bamufuumudde bamugambye genda Kamaloba wa Shama naye ayongereko njogedde ekimala. Baana ba maama programu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeko ku namba egoe 9 embeera mweyite tali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ateefuuka malidaadi. UPDF Congo kaweddemu babafubutudde naye bambi babeera ku mission nga nabo tebamanyi biruubirirwa na bigendererwa bye bayina. Batuuka eri gye batandikira okubatikkira emaali ku migongo kyova olaba bangi bakunkumukireeyo ne bafiirayo ne bagenda batyo yadde n'okubawerekera mu kitiibwa. Maama katuwulire bino abankuumire. Ze mbagamba nnyo nti eno class batuyita infinite class. Okitegeera we are ever challenged but never equal. Omusajja wamwe Ibrahim Traore ebibye bibi abantu baagala kalulu. Okitegeera Ibrahim Traore abantu batandise baagala kalulu. Eyo story nkyagigoberera then Munnayuganda nzijenjukwe. The breaking news is okitegeera ekintu kino amagye ga Uganda n'aga Rwanda Omumerika agagambye gafulume. Luli zibadde orders zibadde nga just babyogerako bwogezi ne boogera kino ne boogera kiri. Kakati ro final order bagambe amagye ga Uganda n'aga Rwanda gafulume eggwanga lyaki lya Congo. Okitegeera ekintu ekyo naye tunagenda wala omanyi ayogera omu amaga then katusooke tulabe kano ka video ndyoke nzije tweyongereyo. Now wants Rwanda to withdraw its troops from DRC and that the M23 rebel group lays down its arms. The United States has made it its business to bring peace to the Democratic Republic of Congo as it seeks to cash in on its minerals. US President Donald Trump on Thursday, through his advisor on Africa, Massad Boulos, made it clear that he expects a swift resolution to the security crisis plaguing Eastern DRC to make it possible for American private investors to move in. Yes, we are at it again. Kyekino kye nabagamba bannayuganda nakugamba gwe toli yonoona budde bwo gwe yanfollowing eyampaka follow wabula ekintu ky'obeera okoze libeera ttima obutasharingira vidiyo eno gy'obeera olabye n'ogiwa munnayuganda kubanga nakugamba saagala nnyo bano ba revolution dwarfs kubasiriwaza. What you have to understand is the policies revolution eno ze yayitamu. Policies zino zaani? Policies zino zikola zitya? Museveni tumutuusizaawa. Ekyo kye njagala oyige. Oli kiyiga kigenda kuyamba okumanya stages ze tuba tuliko eza revolution. Weeteeketeeke kuba revolution dwarfs bangi nnyo bembeera naze live. Ng'obawulira asomesa ekintu naye nga olaba atagala butagazi n'omubuuza ekintu kino by'oyogera obijja wakuba ekyo tulina live emu gye twabaddemu. Sijja kutya kwogera kuba yikyali wange mwoyo gwa ggwanga gye twabaddemu. Mwali omusajja asomesa akugamba mbu twayita busimanyi mu policies za Museveni tetusobola kulwanyisa Museveni. Zino policies si za Museveni. Kiddamu zino policies si za Museveni. Domestic democratic policies si za Museveni, za America na Mungereza. Zino policies they existed before Museveni. Kati bagamba gamba munnayuganda kyona kiwe. Sigenda kugamba munnayuganda nakugamba nze sigenda kukulagira kwekalakaasa wabula ngenda kusomesa kiki kye tulina okukola stage kije tubeera tuliko otegere na wawe tulaga. Ekyo kye njagala neebaza nnyo Katonda nti ba revolution dwarfs aba P2 and P2B they are here to witness ebintu bye nasomesanga nga bituuseewo mu reality. Ko bagambanga fe tukoza theory sibanyi wa munnayuganda false hopes. That is total nonsense. Nabagamba ekintu kye tukola tukimanyi we are the infinite class ever challenged but never equaled. Kubanga kye tukola tebabisobola. Kije kitufuula abakabi. Kino ekintu nakibagamba. Ne mbagamba olutalo luno njagala mwegendereze nnyo. Olutalo lutwa liberation.
ekintu kyonna kyonna ekituuka ku Kagame directly ekituuka kwani ku Museveni kubanga Museveni ye mukama wa Kagame okitegera naye kugamba nti olutalo lwe bayita de-dollarization America versus China oba BRICS Bungereza versus Russia NAM ne BRICS olutalo luno luli mu Uganda na Congo wenna bagamba bakugambye Masadi na Kamalo mu bagamba nti we yavudde Congo yaze mu ggwanga lya Uganda kakati we yavuddeyo ku Lwokuna Trump n'agamba nti kati ye saawa Kagame ne Museveni mujama jega mu ggwanga lyaki mujama jega mu ggwanga lya Congo oshegere ekintu ekyo Museveni abadde afuna sente empitirivu mu ggwanga erya Congo sente empitirivu ne Kagame oshegere ekintu ekyo kakati kino ekintu nakugamba ono omusajja tugenda kumulumba tumusindika eringa kiti nga tekyali asobola kumutaasa ate nga munaku nga n'amajaga ga Uganda manaku gagenda kutuuka butuusi gadde ku saidi y'abantu kyegagenda okukola because we are the leaders in these policies fe tuddako okukwata entebe ya Uganda fe tugenda okubeera ba champion ba democracy ku lukalala lw'omuddugavu mukitegeera yeffe you are either with America and UK democracy and human rights or with the communist China mukitegeera then you know utawo nalo lwasimbudde ne lutandika kakati simanyi wa revolution drafts kye batugamba ng'omwana wa wano tiikinga butiikinzi otegere nti ekintu kye tukola tukimanyi nnyo nabagambye yenze minister wa foreign affairs addako agenda okutereeza Uganda ne policies zaayo zonna Museveni zaayonoonye tufune Uganda eshayininga kubanga policies zino nzimanyi okitegere ekintu kino okwongera okiteeka mu nkola nakugambye America introducing omusajja gwe bayita Eric Prince ono wa Black Waters nkugambye no operation yaliko mu Iraq ono yaliko kati America yakirabye nga wenaleeta amaje gaayo negateekawo direct bayinza obutakola ki bayinza obutatukiza bulungi mission gyagira kati nga mulaba wagina weri mu Central African Republic okuteekayo nakyemaliya waayo kumulemeza kati na America naye kyakoze naye alese group ye n'agiteekawo mu ggwanga lya Congo okitegera ekintu ekyo enegenda kufaafagana M23 bagiwadde ultimatum ne bagigamba eteeke wansi ebyokulwanyisa for Kagame and Museveni ne babagamba bafulume okitegera ekintu ekyo bagambye bafulume then M23 eteeke wansi ebyokulwanyisa beyagala emirembe naye kati kiri eriyo okulondako beyagala emirembe bateyagala naye nze kyeŋŋamba timulondeeko emirembe okitegera ekintu ekyo kati ne baleeta ono Eric Prince agenda okubeerawo kakasa nti teri kagolodi kafuma ne obanga olina mpeke ya munnyo bwoti wakati nga amaje ga Uganda n'aga Congo gafuluma n'aga Rwanda gafuluma Congo teri kujjayo wadde mpeke ya golodi bweti America egenda okubeerawo ng'ekozesa ono Eric Prince okakasa nti teri kafuluma teri smuggling agenda kufuluma kulunda amaje gaddayo n'angalonsa teri kupaakinga bigisawo bya golodi mufulume eggwanga lya Congo teri mugenda kufuluma nga bwe mwagendayo okitegera ekintu kino nekugamba ensi eddako Masad Boys gyazeemu okukyalira bagiyita Uganda polisi zino we zitambulira lwaki olutalo luno olugenda mu maaso abantu bonna wakati nga bafokasinze ku gundi ku China akoze eki America akoze eki nakugamba olutalo luno luli mu Africa America ebadde ekozesa sente nyingi nnyo okufandinga zi aid zinono neteeka mu sente neteeka mu nsi ez'enjawulo China nga tekikola njagala mu mbuuli China aid eririddawa then China tukyekola eroninga wegabira zinene ensi za third world neziwa loan ate jjangayo yennyini yagala ekole project ezo nekwata sente ezo nesooka nezizaayo kati bw'ogenda okutandika okugisasula ng'olwedde ogisasula magoba gaayo naye nga sente baazitwala dda baazesasula kati on top of that bakwata ebyobugagga by'ensi ne babyeddiza yensonga lwaki China eno ebadde ekola ebintu nga biri cheap nnyo lwaki ebintu bino abadde afuna bya bwereere mu Africa Donald Trump amaze ebbanga ddene America emaze ebbanga ddene ng'ebala ekintu kino nga balaba ekintu kino engeri gye bagenda okukola okusobola okizikizaamu kati kyoba olaba America eno okujja yo tesekaanidde ensi z'eri mu West Africa wawa America egamba nsooka Congo na Uganda malozi sekiwalinga then tweyongereyo okitegera ekintu ekyo eyagala Congo na Uganda kubanga the biggest support mu raw materials zino China zebadde ekozesa zibadde ziva Congo na Uganda kakati Omumerika amugamba kasooka enziza mu mikono gyange then nzije tufaafagane mu trade war lwaki then ne point ey'okubiri njagala olabe China eno ye biggest economy ye biggest or largest economy mu BRICS kati Omumerika ye wamugamba nti ono kamumala amampa nti abeera amumaze so n'omukirala Omumerika kyayagala okukola ayagala atandike kampani ezize mu America ebadde econsuminga nnyo ebintu naye nga yo teproducinga so ebadde econsuminga bingi naye ng'esupplyinga bitono ng'efulumya bitono kati ono okwagala okusecuringa companies mu America kyagambye nti kankole ki kati njagala nsooke ngoba omu China ono then awo atuweeredde naffe fair deal nti
companies ne zigenda okukola mu extraction ya material ono bagenda ziteeka ate mu nsi ezo mwennyini mwe bakola ki mwe ba extracting raw materials zino olw'ensonga nti China yo kyebadde ekola ebadde ejja nebba ebyobugagga byaffe n'ebitwala ewaabwe buli kimu nga gye bakimalira okitegera ekintu ekyo kati yo America n'agamba nze okuwa fair deal kanyendeeze ensi zikulaakulanye nange nga wenkulaakulanye naffe era tubeere ku speed yemu oba ku rate yemu such that nange ebintu bye mbeera producing naye wabeera ku standard oba ku level esobola okukola ki okubikonsuminga okitegera ekintu kino olutalo luno lwa raw material then market kyali mu kukola Trump naye abantu abasinga tebannategeera lutalo luno okitegera ekintu ekyo ate nabagambye Trump agenda kuba mu America agenda kuba mu China agenda mukuba okitegera ekintu ekyo so alese fair deal mugundi zagenda asayini nga nakuba deal omya badde ya Ukraine yagimaze eya Congo yagimaze katuddako ya Uganda then zino ensenda zigenda kwereeta bweresi nga tuyita ku African Line ne Lobito Corridor buli Lobito Corridor emujira baweeri ensi egenda kubeera wansi wa America buli ensi isem African Line egenda kubeera wansi wa America njagala mu buli Chinese Line ebaddewa buli China obadde butubba bubbi it is the high time tumaliriza ogundi Chinese monopoly okitegera ekintu ekyo kubanga ye okulaba ati ba dictator balino batubbalako ye kwa badakwatanga abawaloni naye America akugamba police zange zirina okukola ate nga nawe okolaki okulaakulanya abantu bo kati companies katuziteekaawo yeso nga akyola bakano ka Museveni kakulaga nti kalese company nga MBM baleta amafuta refinery baziteeke e Uganda kati atandise lebi statement y'ekisimu na Uganda open your eyes muzimbe eggaali mobilize organize tugobe embwenu gwe nakugambye weetaaga kuyimirira buyimirizi ku street bagenda kukubira Museveni nembwa yesigamenye nanga bayita mu kintu kye bayita human rights ne democracy respect my people them